bassebo ne bannyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media tugamba nti nobeera nga subscribing likinga ate obeere nga osharinga kwa mawulire agesigika muzadde Megatron gemanya andi wamu ne CEO Seeka Credible Media UG mubeere nga musubscribinga mulikinga ate n'okusharinga temulekerawo omusasa omukulu ow'enkuuka enkuuka nkulese kanti ndigwa ku grawundi nabaddeko nnyo nga neetegereza buli kimu n'ebitangazo ebyesigika ku grawundi kati naawe n'ogamba kojje ku Megatron obaweeyo akantu bulungi nnyo omuntu ategeere kiki ekyabadde ku grawundi anti kati omanye abantu bali mu kulimba bantu video butambula banyumya gye bataabadde tebamanyi kiki kyabaddewo kituufu kaakati nze nzize kusiiga kifaananyi kya nkuuka 2024 etagenda kwerabirwa byafaayo by'e Kampala Uganda myaka 20 okuva kati tujja ginyumya tujja bannaye baali ensikini baaliwo wanalabya akayimba ka Mick Wine nga naye atunyumiza bye bakola emyaka 15 emabega aga bavuganga zikatapira bavuganga zimayindula bavuganga zikatapira netuvuganga zimayindula kakati ekyabadde wali enisikini bavuze train ate zino ziriko eziri electric zino eziyita mu ttaka ezo zitubu nze kinalabye mu nkuuka naye enkuuka eno kila muntu kila nani kila muntu enkuuka eno ate bajjo yasooka naga nti enkuuka abaji stage line nze BNRM kubanze kasana wulira akagambo aka full figure bwe bagamba bwate Bobi Wine namugamba Gaali kuba abantu bano Bebe alien skin edikenzo nti befuze enkuuka era nze amukonkushuwa bino bigambo byange balayika balina olukiiko lwe batuddemu kuba wakakasiriza nti ekintu kino kyabadde kiteeketeeke omanye aba Nope before benkuuka baavuddeyo ne babanga batiisatiisa bakangaza boogera ebinene kaakati bano ne bagamba bano abasajja tobakoledde ki era olaba okimanyi nti teri wa Nope yafunidde mirembe ku nkuuka sooka onyuma incident ya King Saha abantu ekisooka kya byonna abawagizi ba Nope emisana babadde bagadanga ya kibe babadde beeyagala babadde beerigiisa okujjako abayimbi mu back stage nga King Saha ye babadde baagala muli ne King Saha kyekyawadde kigenda omukubi omukulu w'ekiwaatu Bebe yabadde ebigambo byabadde amwogerera throughout 2024 bibadde bitu kati yabadde agala amugunjule awo wennyini naye olutalo lwabadde wali olutalo lwabadde lw'amaanyi mu back stage senga sebbanga bamusiseeko ekiduleedi okukakananga n'amapeesa ga gomesi bagakuba naye senga sebbanga ayagala obuvuyo anti abadde yeefudde munnamawulire nga ayagala ki era simanyi nti erinnyo omanyi abadde n'eddibu lya wano naye namulaba yapafominze bulungi ekiro yenyizenyize ate yabadde talidde ssente yabadde alina opafominga senga sebbanga lino erinnyo linyeenya bamukonyemu bakabadde kakokola lindako wano weba Kinsa we bagalidde kuba yabadde atudde bwati bano ne bajja lumu kati naye ne bamukolera akaki yabadde ne Gaali naye kuba Kinsa bw'atambula automatically abako egaali ye gye yeekakasa kozi Bebe yabadde naye alien Bebe yabadde na eya Bebe n'alien ne Kenzo yabadde Gaali yemu bagenze Kampala Uganda o Scorpion ne banne bamafulugunyu abo baani bonna ne babagamba muleete Gaali ate kati Gaali okugifuna $5,000 gimwe kakasa zino zasinzeewo kuba ezo bulijjo ze babakola ki ze babawa kati obalaga nti omulimu gwe mugendamu gw'amaanyi omanyi mozi osobola okubanga okuba ekicuba kya $10,000 kya $5,000 ng'olabira ddala akasente ke bakuwa bulijjo kakutebenkeza omusajja najja n'agamba nti ate no ddiiri weriwonsava kyagaaga 2 buli mwana kyagaaga sente nga ziba nnyingi omwana aba agenda kujja bangambye Gaali yabadde kuba njogeddeko ne Simon yebabadde abamu bebadde wali ku stage nga enteekateeka zigenda mu maaso naye yaŋŋambye nti bali abaana alien yazze ne Kenzo najja kati bakutte abantu ng'ebi ne babateeka ku ground wali kakati ate waliwo bano abasigadde ku stage ate waliwo ade bayimiridde bwe bati balengera eri kakati oli agira bugizi bw'ati n'ofuna eyiyo
nga balaga bakola bakubye abantu to the extent nti akacupa obedda buli gwe basanga n'akacupa ku bigere n'okunywa amazzi kyakubiza abantu ejjo nti kano kavuddewa nti newoza kuba naye nze nanywedde mazzi kati n'ekirala ekiriwo era bannayuganda bannange obwedda beeroopa okufaako obufi byabataddemu fi ate n'aloopa obwedda bamukuba kati mukuba teeka yanywedde amazzi g'akacupa ng'oliwa ogwabuvera tegaliiyo okitegeera enteekateeka y'akacupa kano yabadde kirwaki kali ku kigere ekyo si ono nze sinze yaganodde ono lwaki kali ku kigere si yenze lwaki kali ku kigere ekyo ng'ofuna kyekyo kyabadde Munkuuka era bannabuddu bannasingo bannabulemeezi guno omwaka nze nabagabe bagenda gubala omanyi twabagambye ejjo enkuuka y'abantu amasaza ga Ssaabasajja Kabaka ageesudde buddu ab'ekyaddondo tobaayo Buvuma Kalanga Sese Geego era beekulumuludde abamu baasula ku bidyeri naye ndowooza bulijjo babannyonnyola eggaali kyeki ku luno bagitegedde kuba aliyeni bwawulira eggaali awulira aliyeni zimayinjura zigodi baziyita East African biki ezo zibayuni simanyi biki ekyasinza okunnyumira aliyeni ajja ku stage ku stage okwabaddeko abantu abawera 50 5 mbana tojjaako basajja 5 mwaba bana babadde batambulira wakati bagira ku stage bwe bati kakati ate na wano ne bayiwawo remember aliyeni agenda okujja ku stage nga bapukaminga obucupa bwe babakubye tebabubala kuba obwedda bayimba kacupa ate nga bwe bamala obulongoosera nga babuteeka wansi kati aliyeni ajja ku stage yazza abategedde nti bano bakola ki before nga tannajja nga abapukaminga bakyayimba yasoose n'abayiwamu wano bano abantu ebiri be yazze nabo kati yagenza okujja ku stage already nga mwebali muli kati yatandise okuyimba abuuza n'opumuliwa obwedda alina ne statement gy'akozesa abafango ni muli wamuwanike kino kiyamba mmwe eŋŋumi yatuuse abaana baavudde mu principal si mu bubi n'obusiraamu bukikkiriza bw'olaba embeera y'akazigizigi nga kutaasa bulamu kkiriza n'ekiriwo weegaane toguma nnyo bw'otaasa bulamu bwe kiba kibadde kizitowa nnyo n'enenya oluvannyuma bagenda kwenenya luvannyuma obwedda bagamba abafango ni baliwa waliwo namukadde obwedda gwenda b'emisana ababadde balina obukofiira babutaddewa ab'obukofiira babutadde mu zipaajamu naye abaana ba Alien Skin bakuba balina we batuuse nga Alien Skin anaatera okumala okuyimba awo ali mu freestyle ye ne beere ekkubo bwe bati olaba Moses yakuba omugga amazzi ne gagira ne geeyawulamu baakubye ababadde awo mukkubo omanyi kye bayita okuteeka ekibangirizi mu nkuuka wakati bantu 600 n'oteekawo ekibangirizi nga n'akapiira musobola okukakubirawo taaki n'enyooka ate g'okyali ku ebyo banga ekyabadde mu VIP anti be basinze baakubye abantu abadde mu VIP abamu ne batika n'emitwe baakubye VIP abantu amannyo Mukama gwe yayambye ne gaddirayo mu ngalo olwo ng'ataasiddwa n'embeera eno bannange etuuse Kampala Uganda ekyaliwo kuba kati olaba before the kivulu gwali kiro abawagizi ba Nuupu baali awo mu lubiri ne bawaga kino nakyo ne kigamba kuba nalabye Alien yazze na Kibbuli ng'agamba ekijja kijja nja bakuba yakola statement n'agamba nti enkyankuuka okitegeera n'agamba abafango ni mubeere we tubalabira ebisigadde munaatusonyiwa okitegeera olwedde yabadde amaze okukubayo tooki mu kiki ekinaabeerayo naye ng'ekigumya abantu nti namba ze zibeera mu nkuuka abantu 6,000 ne bwajja n'eggaali abantu 200 abantu bajja kwerwanako kaba katooti naye gomanya obutiitizi obuli mu naye obutiitizi waliwo kye baŋŋamba oba gwe wakiŋŋamba nti omusirikale omu bamubalirako abantu bameka for example mu Kajagalalo omusirikale omu akoona abantu 5 kakati ono oba eŋŋumi emu yabaddeko abantu bameka 4 ate nti bayingiddemu abantu 200 naye nga bakyankalira baakubye abantu ebikondi
balese bakafisiti be Kampala bonna ne baggwayo ebitundu nga 5 obadde buli wagamba akabanero kaki kalabba bedda kodi kafisiti akuberi ewebaka bwakuba erimu ne lyebaka omanyi kyekitegeeza kyeki kyetuga nti eggumba limu ku bantu 4 bwakuba eggumba limu akuba entiisa abantu 3 abeetoolodde buli omu n'anoonya waayita advantage eyabaddewo bano bannakyalo bulijjo tebamanyi bayayi batuufu ate omuyayi tatya omuyayi tatya bulijjo bawulira biwulire bamanyira gundi intalo za buzikibwa ku kyalo omanyi twaliko ekyakkose musaza Ssaabasajja Kabaka ery'essingo ngenzeeyo okulayika nti ndaba ku bajjajjange ng'okyawummula indaba ekibeera mu buziki bw'oku kyalo omanyi obuziki bw'oku kyalo obwo mubaamu abawala aba bankaleese 2 ku 3 Mero kikiba bwe kityo abanyola ebiwato mwoza abakazi bangi naye mugenda ku biichi eyo mu kyalo tebakkiriza baana bawala kutambula babakugira kati babaamu aba 3 mwina gabana kwabo ku kyalo kuno kuliko abalenzi baaka 5 kyokka ate mu byalo abaakulira mu kyalo kino bakimanyi akaziki kasobola okuba nga kali kawempe ne bakalumba emakindi ate batambuza bigere abava Nakawa abava emakindi abava Central abava Kawempe abava Lubaga bonna ne bakuŋŋanira mu kifo eki kimu bajja beetegese kati abawala bano be basinga obbalwanya buli omu afuneko Kawempe mwatugoba ku bawala bamu kati nabano temujja mubaagazaaki bajja beeteesetese bagenda mu bibira akaziki bwe kaba kanca ne basima enduli balina egundi ezo ze basima ziringekoni kubaka akaloddokozi bwe kati waggulwa bannange omuggo ne guvuga ne beggunda emiggo kati ebyo bye bamanyi eno mu kyalo gaba magumba eno mu kibuga kiba kiralamu ate olaba n'eŋŋombo emu kamonde 2 tulo kiki akuba gundi emu jabu emu kaba kamonde bwakongereyo 2 tuba tulo gavumenti egenda enaamalako n'ekintu kino ekirimu kuba nti nina information gye bampadde simanyi oba gwe wakitegeddeko baŋŋambye nti bakubye abantu n'abasirikale ne babakubiramu naye bakuteyo abatonotono naye abaana bakubye abantu abo bumuwoza abatonotono babatadde Security omulimu gwayo gwe yasinze okukola kuuma bayimbi teri muyimbi yakubiddwa omuntu yabadde agenda okukubwa yabadde King Saha ate eggaali ye nayo yabadde y'amaanyi nga tosobola mujjawo yabadde n'eggaali ya military n'eggaali y'abantu n'abantu ba Bitex bamuprotectinze babadde balaba nga bambadde reflector ne bamujjawo ye yabadde safe nnyo wadde tosobola mutuukako kuba olaba eggaali eri yabadde solid naye yasanze okusoomooza bwe nalabidde nti obadde babakuba n'ebigala by'emmundu tewabala bano abambala ebya bbulaaka abo abasirikale abo ganja kasooka entereezeemu guno omusana guli mulenze abagambye kano gundi ono omulabu namwerabidde wa dada ganji obadde okyaŋŋamba so security yabadde tight nnyo era King Saha ne bamugjawo ng'embeera eri malidaadi saana naye ekigendererwa ky'eggaali eno nze kyenkakasa nti baatudde abantu 3 kuba eggaali yemu teyakyuse yabadde ku diriisa
diriisa era nabo babaddemu nga 2 munda na wano ku stage walabye obungi babaddewo kyekimu ku Bebe kulu emisana okitegeera kuba ate emisana abantu Munkuuka oba baba bakambwe naye babakubyemu entiisa ey'ekika ekyawaggulu ate abo baba 2 bagiddeko n'ab'emmundu okitegeera babaddeko n'ab'emmundu diriisa wamulabye nga akenzo owa diriisa yabaddewo bulungi nnyo ng'ali bw'ati ne Bebe kulu era naye emisana ab'emmundu era babaddeko ku stage emabega kakati muntu n'agamba waayi tuyinza okuba nga tetukkiriziganya nabo naye katubaleke bakole ki bayimbe ate ne kwali enkyabadde kisoboka okitegeera entiisa eno yokka naye bano babadde n'ekigendererwa nti bano katubakube n'obbakuba kwali eni ekiro wali emisana obwedda waliwo ku kafansonyi naye wano bagayika n'okubakuba katubakuba kuba eŋŋombe we yatandikidde ovugira obulungi wano alieni yasoose n'asiibula n'agamba batadde kati ayina kali kaakola aka freestyle ye pate mujetule pate najja ng'ayitaayita kati obadda waagira mujetulye pate nga pate eri muli nina we nalengeredde ng'ate obutebe ndowooza bwe businga okkubibwa abantu era nanyini butebe simanyi nanyini butebe eyo loosi nga bw'omanyi bizinensi zonna loosi tezibulamu automatically ezo risks zibaamu ate wabadde ozisuubira wadde statement yagundi yalenskini yagambye olaba tusamba abasawo ngamba awo wenkugambira nti bwe mukowoolerera ssaawa zino bawo obuyambi kino ekintu bakirimu bwe yabadde afundikira yamaliriza mulinde mu kalulu nagamba fuutu soja mulinde mu kalulu kakati awo wakati mukuba ntukubye kona lya 26 tuyingidde 25 olwedde kati akalulu wano wekagenda osimbukira kugenda bba kwenyweza eŋŋumi egenda sekebbuka kuba na bano be bakozeeko emikolo kati nabo bategedde abantu be badiiringa nabo okitegeera kitegeeza nabo eva bagenda kuba seeti kuba abayaaye be baleese okuvuga eggaali tebaweddeyo mu Kampala gomanye gaali ziri mu Kampala kuba naye omuntu eyakkakkana gundi musajjawo ono yabadde ku Sheraton eyaleese akaana kinamukubako ku nshigo no ebimu ku bimukkakkanya nti saidi kati gyatembeeta politikali ekubiriza nnyo empisa okitegeera kuba buli yamala okwetimba ekifaananyi kya nuupu okitegeera kati buli kyakola kyonna kiba kirabisa nuupu datis bwe kiba nga kibi kyokka ate omukulembeze waabwe bw'ayimirira gaffe tetuli bakozi baki bafujjo yensonga lwaki twawulira amaloboozi ga geta ag'enjawulo alien skin bwe baalumba ekitebe ekavule agamba principe ekisanga kiyitiridde banaamala tunyigiriza paka diduumira najja nabagaffe tetuli bakozi bafujjo leka balitukoleko okitegeera kaakati awo gye bali era abamu ku baana ba ghetto TikTok ababaddeko be bamu ku babadde bawaga naye bayinza okuba bawagira eyo balinga bikira bya kapa ogwera bwe nga kateeka ennyuma ate abaana ba ghetto tebagenda nnyo mu nkuuka mabega wali bagendangako ganja nakigambye teri mwonna kibuga nga kiri era wakibagambye nti abantu abagenda eyo mu nkuuka gali amasaza Bulemezi eyo simanya Buvuma Kabula ebyo bebajja ebuddu bano bwe bajjanga bagendanga kubba kati babivaamu ennaku zino tebabiriimu nnyo okitegeera so kakati kino kye baataddewo kyaleese obusungu obw'ekika ekyawaggulu kuba bano bwe badde ne bagamba abasajja beeweze 20 tulinde mu kalulu approach kinaffe gye tugenda okukozesa kakati Alliance agenda kulwanirira Mpuuga simanya ani gwagenda kulwanirira anti kuba kati bwe tulaba yasayininga wa Mpuuga kuba agamba tulinde mu kalulu Mpuuga kifaananyi kifaananyi kati kankubuuzi fumanyi tuwangala n'abantu ab'enjawulo tukyaza bannabyabufuzi ab'enjawulo ne bajja ku mikutu gye bannabyabufuzi betwogera nabo mukafu sente za Bampuuga bamukakuba ani yaziba mbu zava mu state enteekateeka yaabwe ani agiri emabega state kati
bo sente bayinza zijja waako nga mukaku wamulaba mwavula nkupe tukyolo n'essimu gye yali akwata yali njabifu awuza ntereereze ebuza network agenda lwanira mpuuga mu kalubu kiba kikya standing kati ogenda kulaba so kakati tansooke nkubuuze enkuuka egenda nga bbeera bweti kuba luli bagenda tandika nga gigabana luli enkuuka eyasooka abanupu bagiwamba era effujjo lyali lingi bagoba abantu bangi ku stage kati ne ku luno bano bwe tuyita abainarem bagiwambye Bebe yazze n'ayimba n'akola ki okimanyi nti Kenzo yayimbidde essaawa eziwera ebbiri bakikoze kagenderere Alien Skin yayimbidde ebbanga ki eddakiika za 3 lwade manja bamukoze bati manja ye tebamuganyiza kuyimba ndowooza okitegedde ye wano ye bamufunyeemu emisana ne bano abasigadde omuntu ndowooza eyatatiisiddwa yabadde omu ye bamutiisiza baaka stage ne bamuleka King Saha n'akuba omuziki gwe n'agenda naye bano abasigadde beeyagalidde ku stage bano bazze kulagako bazze kulagako nti bibimuwaga bya mpewo tugenda teekako ebikolwa tubalage nti ffe bakibanda kati abaliko era abantu ne bwe yandize abantu ne batamunenga era bandi bakubye ekigendwa kyabadde kyakujja kubakuba kkiriza obagaana kano ke yabagambye nti abafango ne mwanika emikono kino kiyambamu nalabye abanuupu abawanika emikono kakati ne bwe wandyesisigiriza kasita agambye bafango obutaguwanika kyandikubizza okitegeera era kyabakubizza si kyandikubizza butereevu kati babakulu bazze nga bazze kuwaata kira muntu kira nani eriyo n'abafango omanyi osobola okuba nga oli muwagizi naye nga toli wakajajjatta nnyo nabo babakubiddemu ne bakubya abantu omanyi nze nsobola okugenda mu kivulo omuyimbi najja nga mwagala nnyo nesigala nga ndi bwe waliwo bambi ekikadde kye bakubye waliwo neseeka ayambadde enkofira seeko oba yabafaananidde abayaaye enkofira zino nedda buno bwe bulabikamu ng'obwo abayaaye gwe tomanyi nti n'alien ke yayambala akayisima olowooza lwaki naye yabadde ayambadde eri olowooza lwaki n'alien yabadde ayambadde eri emalayo si yamuze yabadde ayambadde white bamukoonye bulungi nnyo okitegeera ez'abajjajjaffe abajongote naye olaba bakube oyo bano abasajja bazze beetegese bulungi kuba okimanyi nti eggaali yali eni yonna wano Bebe ng'agenda ng'ajja ye yamuwerekedde buli kimu kati ye Cobra yabadde just wano era yabadde akulembera era nga Cobra wagamba leeta oli wagamba leeta oli simanyi Scorpioni be bali wali be bawa ebiragiro ate nga bawulize kati Bebe kuulwa agaba ennyo wano yinza obutamuwuliriza banange Scorpioni Shaba yenanga bwagonda bwati bakifulugunyu bonna bwe bagonda bati balinga bikira bya kapa mudoga ajula okomba mu ngato ya gundi ati nakawoko koka Bebe ke yekuba mudogo nga amayendo ge tegakawunyiriza obadde ali bwati alinga yagala omukomba ensonga olumu efujjo libaawo naye olumu lwaki njagala abaana abo nti omanyize ndi munnamawulire nkula byange abaana abo tebakuba nga tobaleesezeeko zoganya bakubani bangi bakuba no be bakubye bano babakubizza kipingi omanyi kye bayita eggaali waliwo wetuuka ng'ekola fujjo amagaali bwe gaba gavugibwa komanda agivuga abaana abalimu baagala omulaga nti bakola ki bakola okitegeera kati kola kwe kuba butereevu ffe twagendanga nze waliwo eggaali gye naliko ebiseera ebyo tukyali bato eggaali ya Peter abamu bamumanya nnyo nga kasolo ono weekatooke nga kasolo ono yafa yes mafia so twagivuga nga eggaali erimu bapesiti omanyi yajja ekawe yaddawa akyalimu omwo akyakuba abantu bawolofu ono najja n'agiwamba olwaki olwa ssente kuba Peter kasolo ewaabwe baalina akamwanyi ate nga amagaali ogalidinga nakabuli then n'akajja ng'akomandinga ennaku zino ndowooza akajja katwala nnyo kikulu nnyo kyekisookerwako jjukira webamala ovugamu abaana bwanga 2 obateekako miliyoni zo nga 3 omwana n'agenda n'ekitwala ewaka mulimu mukulu nnyo ffe kati baatuguliranga kikomando capati 2 n'ekijjamugenda ne mukuba abantu bwe mumala nga musiba obugatto ne bunywera okitegeera musiba enjamani kaakati waliwo twayitaayitamu awo
kolonga ayagadde buddogo bungi nga tulikaawo buddogo bungi nga 20 nga bagamba musanga abasajja nakugamba musuule noja n'omukube mumi tennafuna bulungi power n'atagala niko yategudde bw'omukuba oba n'agwa olw'ekyekangu ng'essanyu ly'owulira musudde nekambuzi abaana akona mu kifuba na ya abaana bwe bamala kunywa biragalalagala era baabinywanga nga musetinga off basooka ne beekubya kati ogwo guba mulimu ki guba bubbi ate guba mulimu ki yensonga lwaki amagaali ago bwe gayitirira ate ekisinga okunakuwaza e Kampala Uganda nti ne badipisi ab'amapoliisi amanene ate oba oliawo baakolagananga n'abantu abo kino nze nkyogera by experience nga mubba bulungi nnyo nga bamanyi nti mubbiraawo musetinga wano nenga bintu bitambula ate nga mukama wammwe tojjukira yayogerezeganya tojjukira omukolo gwe twaliko ne tukuba abayaaye otwamala okuba abayaaye ne tuboogoloza baani abaatunoonya nga bateesa bulungi ne DPC yali aweekawo empo baba amukyusa oweeyo mu katale babaleeseresa awo bonna bataisoni be batunoonya ne tubuna emiwabo abazadde bagenda okwekubira enduulu ku poliisi tebawuliza temuli naawe bagamba bali abaana be baakoze olutalo muteese nabo kakkana nga tujjanjabya omubayi yaddula mu yawona ensimbi naye yali azinyuunyuuta nga afuddeyo gundi twali kimu ne bagamba kati kola kyomwagala tewakyali ssente tewali ssente okitegeera kati be baabayaayi so abaana bano babeeramu kati mudogo kuba omuntu n'amusuula wali ali niskini n'amulaba mudogo kimumalira mafia boss andabye nti li solid kitegeera kati geega amagaali tebalina kye babawa ky'amaanyi then n'ekirala kye babongerezaako kino ababeeranga mbivulu bakimanyi eri abayimbi abamu besaagaana kwatuukiriza mannya wano abajjanga ne bayimba naye ng'eggaali zaabwe bazisasulira wano teka ku light wanika light naye akakodya ako ndowooza tebakyakakozesa nnyo kuba luli abayimbi bayina ng'omuze agera anaatera okugenda teka simyo mu back kagati wano nga bagakwatamu era abaana bagakwatamu wabaawo obukyala obuwala bwe butera oweeka baaga muziba buno obwala bwe mulaba obutintinga enviiri obwo obubata buba bweru butonotono nga buteeka mu baaga olubamaze okkawenja kati abayimbi bwe batyo bwe basasulanga amagaali ago okitegeera so bino ebintu bizze bibaawo just kati nti biyingidde mu politics luli ghetto zaawuliziganyanga ewatali kweyawulamu nga kibanda ab'omu okitegeera nga bamuwuliriza ghetto tezeerumbagana era ghetto nga bwe zeerumbagana tugeze Bobi Wine ng'asindikayo omubaka mu ghetto y'ekawempe mu dipo z'ekawempe weziba zafunyemu obutakkaanya ensonga nga bazigonjola ensonga lwaki baga ensonga za ghetto zaggweranga mu ghetto n'enkola y'ebibonerezo yabanga ya ntandaalo ng'entandaalo ekulya that is nga gukusse mu vvi ensonga zaabwe ghetto yali ewuliziganya nnyo ng'omukwano gw'amaanyi naye kati triki y'abantu obwavu okubaluma nti abantu babalumizza obwavu eggaali ezo tezandibadde mbi kuba ziyamba abayimbi ba security naye waliwo eggaali zino ezikuba abantu obwereere kuba kati olaba eggaali zayingidde mu bantu zikubya abantu zikubya abasirikale bayingidde mu veepi balina ne gwe bayisizzawo omutwe okitegeedde n'alumanya ne saalumanya ebintu byonna kasita biyingiramu politics ate ng'ali ddate ebyo bye tusanga bye biba bigenda okuddirira kati ekyebuuzibwa bano bwe baba nga babalabira mu kifaananyi kya bakuba baasa mitwe bali be baakubye okwasa emitwe kyenakugambye nti ghetto zikyali ezikyakkiririza mukulu owa sayidi emu that is president bangamba abantu abo tebalina mukwano baliwo abo bano abaana abasibenjamani abaana b'amagaali mbu balina ssente gwe basuuta aba ne ssente mbu nsobola okukuweerega waaye ganja njagala kunninyamu wano nina w'ataano tebaba na buzibu bana b'abafuzi babakozesanga nnyo bangamba n'empuga yakozesa nina kyali wange naye muyaayi
mpuga yabakozesa leka naawe omuntu oyo asinze okukozesa amagaali wano mu Kampala kabaka w'amagaali ye Road Mayor Lukwago ne Muhammad Nsereko naye bagamba ate Lukwago tazannya muzibu nnyo ye kagujje w'eggaali era bw'oba oyagala okakasa mbu omwo mwakaabira si mwangu mu ggaali kati ate n'omulala eyamukonektinganga n'amagaali yali Muhammad Nsereko ne Salimu Vuvu mbadde ngenda mugamba mbu ate oyo muzibu nnyo mu magaali kuba ye kyabakola mbu abayayi baagala omuceere ogwo gwa piripiri muceere ogwo asooka n'abateeka wali omanyi wookakasiza eggaali ya Salimu Vuvu nti masannyalaze saakunyumiza nti naliko mu kamyufu k'NRM oli mu bbaaya tewali akamuwanguliramu akamyufu k'NRM mube ŋŋuumi akaka Kampala Central eŋŋuumi yavuga kila muntu kila nani kila muntu buli gwe basanga bayola muyooli bubi nnyo ne baboogoloza kaakati n'ekiraga nti abazze bagoberera Lukwago n'abamumanyi eggaali ye we yasinga okutintiza mu kalulu akawedde aka 2021 baali Kawempe Wamboga awo Kamiliyoni aliyo ne bajja ebbireza be bakyankalanya abaali bakuuma obululu bwa gundi batandise obbakyambuwa essimu yali egi Fuso nejja eyabayaayi Kamiliyoni yatola tuve wano twafudde dda nga Lukwago ayungudde babajja katwawo bayina emisale balabika bubi amannyo temuli bonna batunula biraali fuulu okuba eŋŋumi okuba bibuno bikombe neyeeyongerayo okitegeera kati geega amagaali kasita gayingiddemu politics automatically tugenda wulira nga eŋŋumi zivuga mu dipo kuba ndaba abasinga okuwagira ku TikTok nina n'omulala eyali awaga nga ye aleeta ate ono omuzibu nnyo bannange oyo gayi baamu oyo gwe bakuba amaaso n'abanga takyalaba ye yaddawa mwali omwo akyawaana abayaayi abawaana kati nnyo abali ku saidi ya Bobi Wine Bafiki Gaza General Gaddafi naye simulaba yeewagira ku TikTok simulabangako ng'ataddewo mbeera omanyi ekyago bya Babu kati akulira security ya Alien Scheme bagamba Babu ono gundi bamuyita Akirewo mbw ate Akirewo yatendeka Babu baali bakola bonna naye mbw Akirewo yamutendeka mbu no baali ku jimu yeemu kuba Babu ate toyinza mugeraageranya ku Akirewo naawe ani muzibu Babu mubi tamanyi Akirewo bive nako mukamba muzibu Babu asobola okuba abantu 5 awo mwenna ne mwebaka Babu nga tazannya Alien Scheme nga yalonda ekyapa Babu jukira yali azze ku gundi ekavule n'abeerabeerawo nga yeegasse ku security ya Kibanda naye alimu obubbi bungi Bobi Wine n'amugoba nti ojja tuswaza okitegeera ffe wano era mbu kyekyali kigobeza Gaddafi ne Gaddafi yali anyakudde baali bamugize ne byali bigambo anze waliwo eyaŋŋamba ebyaddala ne bafuut soja beeyogerera waliwo eyaŋŋamba kisoboka ayinza okuba nga abamugaali be baali babbi nakyo kisoboka era naye babadde bamusimba nnyala nga bamugjiwa naye bwe bamukkiriza okugendawo kyeyeekola okimanyi saawa bina yeekwata vidiyo yes kati ate Alien yabagaana gundi President Kyagulanyi yabagaana okuddamu okukyambuwa abantu kuba babattattana yapuliikinga baŋŋamba ekyali awo ku kitebe mbu omubaka wajja batandika omugira leetale n'afuka leetale era byebimu ku bibaleetera okuba kuulu mu ntalo zino naye abo bonna bakibanda kati gwe teeberezaamu muze Alien bw'aduumiranga bw'aduumidde n'oli n'aduumira kiki ekiba kigenda okuggwa mu ggwanga wano kitegeeza kuliko alina okwefuula omusiru omunafu eggwanga ligende mu maaso kuba omuliro teguzikiza muliro ono yakakasa alina numbers kati bano abantu be bakubye abamu abo abakadde atasobola naggalula luyi gwe n'omukuba olwa interest sizo okitegeera olw'okuba alaze nti bannange ebintu by'ebyobufuzi naye we katula wajja bigenda okubeera nti biggwera naye yo enkuuka yawedde Bebe yayingiddewo n'apafominga performance yabadde nnungi alina akano k'abakuba wadde katona kakankanya n'ayingirawo n'abakuba King Saha performance yabadde massive yayimbye teyayogedde bigambo Bigayi omuze gw'okugamba abantu muwanike emikono mukole bwe muti ne mubasabira ekintu ekyo twakikooye mwafuuka ddi bapasita omuntu ogu yalina okukola ebintu ebyo bugembe era walabye abantu bano balondamu
Bugembe Kasa yazze ate yete yabasabye ne baleekaana naye bigayi yazze abantu bawombeefu ndowooza gundi basanyuse agenda kuva ku stage Diriisa basanyuseemu awo basanyuka balaba nti bamuwonye essaawa nnamba ng'oyimba abantu wali nate manyi nakiki ssaawa nnamba yabadde ng'ali ku lonti so Diriisa nendowooza abantu ababadde ne performance eza shakinze automatically gundi mu nnamba emu audience yagikutte Saha etulaba Mickey Wine najja n'ayuguumya tulaba ba Lutaya family ne bayuguumya Ajaluuna naye yatambudde bulungi mu Ajaluuna ngenda kaddamu Ajaluuna sengejja mu bigambo toyaka nnyo yagambye afi ayimba bingi yabadde abogujjanye audience eyo giraba yabadde ayase ayogera ebigambo bingi naye nga moze enenkuuka tegenda kwerabirwa enkuuka yabadde tegenda kwerabira masavu bannakyala bazzeyo bakomba bibuno batenda Kampala engombo bulijjo bawulira mpulire nti Kampala si bizimbe bakitegedde ebyo byonna bavuddeyo bamaze obbino andi jjukira badde balina okubeeramu paka naye guli abakubye omuziki Sona Beni emiti bagijjeweejo waliwo neyakuta omutinga gulinga muwogo ng'agutambuza bwati bagenze mu lusuku lwa maama Nabagereka ne bajjayo endagala si musanyufu yadde n'akatono baapamye mu nsiko babbye emmere basikuddemu abamu omanyi abantu b'omu byalo ebyo abamu bagenze n'emiti gyawo muwogo new'omu lubiri abala n'embazira toni tebagenda bawera mu nku tekisoboka emmere yayonoonese tebalina gwe bagambye tebakubye ebinyanya nga bagamba mugende mu lusuku lwa Nabagereka mu bijje abantu bafunye basanyuse busanyusi aipu nebanga eri waggulu kuba tebategedde kuba basone baleeta badijje bano banneke bakubye wayiseewo eddakiika ntono ekinyanya ekyabadde mu lubiri olubiri enkuuka eba ya kinyanya mbusimanyi gwe dijje abadde mwagala simanyi gwe dijje nneke ne b'omikisinga n'okyusa n'egundi eno fiiru yaabwe bogenda ku supremacy genda wa era walabe kye baakoze genda ku Sheratoni stiru nayo yabaddeyo ebyayo naye mu nkuuka kinyanya beerabidde nti n'okubakuba baabakubi bisuna beni tubebaza bajja biwulira banaaba mwanyiza abantu ebiwumbi bajja biwulira banaaba bagenda banga abevulungudde mbisubi omayedda twazanyiranga mbisubi omala kunaaba n'obiwulira bakunaaza lwampaka okakana n'owulira obuswantiri bwabyo yes ganja yo tetubalemerako nnyo tubeesonyiwe musibe bulungi mweraba why Sameka. Mugenda Sameka. Simayo olungi sawa musawa. Mukaaga.